ye Yesu olwazi olwase oyo gwe neekutte nywedde waliwo lw'embangwa anyimusa anyweza Yesu yennanga empya erimu obuwanguzi obusukulume Sitani bwalumba amakago Sitani bwalumba ekkanisa sirimu bwalumba omusaayi sebije binumbye wange nayo lwazi nandibadde nafanadda nayo lwazi binje bikubye ekkanisa nayo lwazi ndikulwazi nakwata sita kati nawe kwata tota kwata kubalwazi Butele tukamye oli kuchenda munana akatonyeza musanvu era nguli mu program ya Fene Nganzi tukatwengerya maso n'omuwanguzi waffe naye nga temwerabira kusaba n'okusiiba kujja kwanga kutandika ennaku z'omwezi nga 19 okutuuka ennaku z'omwezi nga 21 tujja kuba okuva ku Lwokuna mpaka Saturday mujje tulaba obulungi bwa Katonda still era katwengerya maso n'omuwanguzi waffe kakati bwe mmala okufuna omwana owokubiri nimba nga omwana mufunye naye omujjawo omukyalo oyo twasinkana ku mulimu bwe twali tukola sinkana ate ye yali mu banabbi ba bulimba waliwo okusalaamu eyo gye yali naye nga sabitegeera nze nagenda okwekanga nga tukoze ki tufunye tuli mu by'abaana kati ku biseera yali mulokole ku mulokole natufuna omwana naye bwe nagenda maaso n'okujjanga nenzijanga mu kusaba n'okusaba musumba ng'atubuulira ekibi n'atubuulira ekibi kati oyo saamutwala yadde n'akamu n'akatono akayumba sinaba kuzifuna sinafuna ennyumba ndi ya mulimu ku mulimu bampayo ennyumba nga gyensula akati nengenda maaso yali naye akola ku mulimu ogwo ndiye n'akwata ekkubo n'akola ki n'avaawo kati bw'amala okuvaayo nje nengenda maaso n'okukola omwana ekyavaamu yali atandise okutambula kati ak'omukyalo nako nga nkajjeeyo bwe nafuna omulimu ndi nako jjukira ak'omukyalo maama wako yakansuulira akati ate nakano akaleesa akoze eki akansuulidde era ku mulimu akati kana akakulu kaweekangawo kana akato akali katandise okutambula nga butambula kompawundi yonna oluusi nimbuyita nembeera nabo mpolampola oluusi nimbukuba mu kibooko nga bususse gye bandibadde butambulira akati nekyavaamu obwana bwonna era nalaba nga nzitowereddwa banga nkeera 11 nina okuba nga nkola abaana balina okuba nga bamaze okunywa obuugi bali mu klaasi niŋŋamba abaana kamba kwate mbatwale mu kyalo nimbazaayo era mukadde yali abakadde baali bakyaliyo nimbakwata nimbatwala mu kyalo bwe babeera mu kyalo ebbanga netuuka maama wakano naŋŋamba nti n'omwana mwetaaga nimugamba nti ate wamunsuulira ate kati omwagalira ki nagamba nti ninga atazaala mpa omwana wange mulikola ki nimugamba nti leeta school leeta transport ntwala mu kyalo nsobole okukola ki nsobole omujjayo omwana transport n'amumpa nemugira ki omwana nemuleeta olwo nomuleeta ebiseera ebyo omukadde yakwatibwa obulwadde omuzeeyi omusajja yakwatibwa obulwadde n'afa akati tuba tuli mu lumbe wakati ne baŋŋamba nti newategedde buli mwana yenna
akwate abaana bakoleki abatwale. Akati tumala tuba tuli mu ebyo tuba tumaze kubanga nze banonda mzee yasoka yali mulwadde yampita nangamba nti omwana wange jangu. Kati bwe yampita nindowooza bampitira ki nga sinaba kumanya nti no bya mulwadde. Ati bwe nagenda nasanga ali ku kitanda nga mu nyumba ali muyekka. Bena ndigenda ningule nagwenda ninganguze mu bintu anti nkola olwo. Ningule enkota z'amatooke ennya ningula ennyama. Nimuguli wemba ngamba nti mulwadde ningula yuna amakerenda ningenda nago. Simanyi nze samanya kubanga nawulira nga mtya musujja. Ninkwate kubo ningenda neddagala eryo nintuuke waka musanga mu nyumba atudde bwe yandaba nanjaniriza. Akati ninjako ebintu ku boda boda nintubeera awo ngenda ku tuba tutudde tuli mu mboozi wakati nalyoka ngamba nti omanyi Lutalo mwana wange nakola ekintu. Nimugamba nti nimubuuza nti wakola kintu ki. Nangamba nakola ekintu naye tukibuliranga batoobo wadde bakulu bo. Kati mutima gwange nindowooza oba yazaala mwana wa bweru bayagala okuŋŋamba kubanga ffe twazaalibwa mu maama waffe tetwalaba mwana mulala yenna. Ati nze bwe yaŋŋamba ekintu ekyo sensi zantwala ku kintu kiri nti oba oli awo ayagala kuŋŋamba nti yazaala omwana ebweru. Akati nalyoka ŋŋamba nti ekintu kye nakola kyekino. Nakola eddaame bwe namala okuliwandiika nalitwala wa mwami Kabanda. Kati omuntu oyo gwaŋŋamba nga tumuyinako obuzaale nti naye bw'oliwulira nga mmaze okukutuka bwe nti beppa ojjanga naye kati sikwagala wano kubanga nawulira batoobo nga bagala kutta. Akati ndowooza byakusaaga ninkwata ekkubo lyange niŋŋenda ninkomawo Kampala ku mulimu. Bwe nakomawo ninkola nuka kati eba Easter nali ndesse ŋŋambye muto wange nti no bw'oba enaku enkulu Easter bwe neetera okutuuka oleeta omwana ono alire ewange Easter gye nkolera. Naŋŋamba nti kale kati ku Easter ku nnyini niŋŋamba bano nabagamba baleeta omwana nga tebaamuleeta kiki. Ninkubayo essimu. Kati muto wange kyava ŋŋamba nti tutegeeranga nti taata yafa. Nemugamba ekiki. Naŋŋamba taata yafa tugenda bamuziika nkya. Akati nikololwe ntiga olunda kiŋŋamba ziri ssaawa 11 ziri 10. Akati niŋŋenda mama yali taliyo kukubira kasimu simanyi bwe kyabaawo sikimanyi bakwerabira bambi. Akati ninkwata ekkubo niŋŋenda nimbulira nimbikira headmaster nankolera ebbaluwa nampa transport niŋŋenda. Bwe natuuka eri ninatuukayo kiro ninkeera nga kuziika. Kati mba ndi awo nga nze nsirise ebiseera byange byakusirika sitera nakwogera. Kakati mba ndi awo nga nsirise bwe nti nga bali mu kusima entaana ng'abantu batandika okwogera nti muzeeyi teyakola ddaame. Etteka lino lyonna ddala agenda kulikola yalirekera ani teyakola ddaame. Zolwo nno nsirise olwo nga mu mutima gwange nindiridde omuntu aveeyo agambe nti nno eddaame liri wani wagundi. Nsirika kati bakiremerako nange nga ndaba nga omuntu tewali avaayo nindyoka mbagamba olwo nno ŋŋamba muganda waffe wataata omuto nimbagamba nti nno yaŋŋamba nti nno bagendanga ewa Kabanda eddaame gyerikola ki gyeyaliteeka. Nagamba kati obwedde tubadde wano mwani alina ennamba ye ningibawa. Yagibawa ne bamukubira najja
basooka ne bamubuuza nti wamma olina eddaame erya muzeeyi kuyinaga maki ndiina najja nalyo ne bategeka ebyokuziika ne beekuteekako omusika ne balisoma namala odisoma nga nze kennyini nze musika akati wetwali bansoma nga nze musika kwegamba nekiyisa bubi bato bange ne bakulu nze ndi mwana wa 4 wa 5 abalala bakola ki abalala baafa naye nga ye mukulu waffe asooka gyali akati bamala odisoma nga bamaze okugamba nti nze lutalo nze musika wakati mu kitambiro ky'emmisa faaza ng'ali asabisa faaza n'agamba tuteekeko omusika kakati nimugamba faaza nze nalokoka era bwe bamba muteekako munkwasa bayibuli yino kakati bwe yawulira ekigambo ekyo faaza n'atabuka n'azingako ebyambalo bye byonna n'abiteeka mugundi mu kakeesi ke n'akwata ekkubo n'akola ki n'agenda teyansabira nze namugamba nti no faaza nze nsaba bwe baba bankwasa banti baali baleese effumu n'olubugo mbagamba nti no tyamunange nze gundi nze bankwase bayibuli nze njagala okola ki gye njagala bankwase akati faaza nakwata ekkubo nakola ki n'agenda akati waliwo awo omukulu w'ekika ne baginkwasa ne baleeta emmere kati nze emmere saagirya nengikwata nengiwanika waggulu nengamba mukama emmere eno gikole gitukuze kubanga baali bangambye nsooke njirinyemu ndyoke njigabira abaki abantu nengiwanika waggulu nemugamba mukama emmere eno gitukuze egiwa omukisa era ngiwonga musaayi gwa Yesu simanyi nange obaki bulombolombo bwabwe ndowooza bwa mizimu bwa kika akati nenkwata ekkubo nfe ewaffe twazaalibwa nga tumanyi tuli baki baganda n'amannya batutuuma ga kiganda naye ngaekituufu kiri nti tuva bunyolo kubanga era kabaka waffe ono aliwo era gye yakulira gye baamutwala n'asomera nayo kakati emmere basooka okugamba nti osooka ogirinyemu yalina omunnyo eyo emmere teyalimu omunnyo gali matooke yali tali munnyo era saagirya nako naye nze banyinaze bwe mmala ogiwanika waggulu ogisabira banyinaze bwe bakola ki bwe baagirya se nimmala twamala nga bavudde magombe olwekyo kyoleeta kiki nkola ya kirokole ekyo kyendeeta nkola ya kirokole kubanga ndi mulokole saagala kola ki kubanga baali bamaze obitusomesa wano nga basomeseza okulya emmere y'omuki y'olumbe nga bweri emmere eyo ekiseera ekyo bateri si mmere ya gundi ya buntu emaze okuweebwayo eriki emizi kubanga olumbe twalwabiza nabwo n'obulombolombo olwo lwennyini era nze n'abaana bange baatuuka ne bagamba nti no babasaleko enviiri naye mbagamba nti abange tebamukola ki temusalako nviiri era temusalako njala ne bagamba nti abo si baana baffe ekitegeeza kubanga oganye okubakola ki okubakolako emikolo ne mbagamba nti nedda si bwenkoze eki si bwenjagadde naye bwekiri bwe kiri kituufu abaana tetukkirizibwa kola ki kusalibwako nviiri tetukkirizibwa kusalibwako njala mwami Lutalo olina nno wootuyingiza awalala omulokole okusika si kibi naye ekireeta obulombolombo obukolebwa obuli mu Makko 7:13
kati nga muleka ekigambo kya Katonda nga mukwata obulombo bw'abajjajjammwe naye ng'ekigambo kya Katonda mukireka ekitegeeza bwe mba nga ndi mulokole nga nayigirizibwa nsomeseddwa nina bye nnina okuyimirira nga nze nendeka okulagira ddala amazima nti Kristo gwe wakkiriza tewasanga olutalo nga nasanga olutalo lw'amaanyi naye mu byonna Katonda yanteekako kisa ky'amaanyi kubanga olw'ensonga nze buli kye baaleetanga nga nkigaana olw'ensonga nti neddaame bwe baamala oddisoma bwe bati beppa ne bagamba abaganda bange ne bagamba nti oyo si kitaffe yadde n'omunno ogumu kati neŋŋamba abantu b'ekika ne mbagamba bannange nze sigenda kukola ki sikaayanira busika yadde n'omulunno n'ogumu mulonde omuntu omulala yenna mumukole ki mumuteekeko abeere omusika kino ekikuwakanya okubeera omusika lwakuba nti oganye okukola okubulombolombo oganye okukola obulombolombo okulemesa okubeera omusika kakati bwe mmala okukigaana kati ab'ekika ate bo bennyini bebeekuba endobo ne bagamba nti omugenzi bw'abanga yalonda oyo alina ensonga tetulina kukyusa ne bagamba nti saagala kola ki bintu bino byakukaayana nze mukimanye ebbanga lyange lyonna saagala kukaayana omufumu n'aza mu maaso ye sina bye namukwata nako era ebiseera bwe batuuka ebyokugamba nti no tuteeketeeka okuziika biki nakola obwezingira kubanga nayinawo obusente bwe baali babumpadde ningula emmere ningula buli kimu nga njagala tukole mangu ekintu kiggwe mu tayimu yaakyo kiveewo ne kiggwa abaana ne tutuuka buli omu okugjawo omwana we mu gundi omwo abaana abange basooka ne basigala ne maama ne babeerayo naye maama naye mwamaliriza gw'ofuuse twamaliriza era nze nfuuse omusika naye era okufuuka omusika era obuzibu kugamba okulwana kwalemerako ne babeera ku ttaka kuli kubanga eddaame lyali liŋambye nti omwana abaana nze kennyini nze nina obuyinza okubasalira naye ng'omwana omu baali baleka muzeeyi yaleka amuwadde eyali muzeeyi ng'amuwadde ye ekitundu ekikye naye nga takimusalidde kukimulaga nti no kyekino kakati naleeta olutalo lw'amaanyi nnyo nti nze munsalireko ekitundu ekyange kubanga kyayogerwa mu ddaame nenkubira omukuza nemugamba kola ekintu ekyo ky'omwana oyo kyakola kyayagala ne bamusalira ebyo ne bivaawo nembeera n'emirembe naye ekiseera kyatuuka ne maama n'afa bwe yafa abaana nimbakola ki nimbakwata nimbajjayo olugwofuuse taata wa waka kubanga nabulijjo ate neebuuza abamu bagamba nti abalokole tebakkiriza kusika naye olwaliro kirina okuvaayo mu butongole nti omulokole okola otya osikira obuntu naye ng'obulombolombo naye ng'obuntu obwo bayibuli bwegaana tubukola okwesalako enviiri ku lw'abafu okwesalako enviiri ku lw'abafu enjala okwekola ebintu obutalya mmere mponge bwenga nze saagirya naye nagiteeka mu maaso ga Katonda nengisabira nindyoka njiwa bali nembakkiriza balye eyo etali ya munnyo eyo sooka ombuuliremukko gwolooza tewakola ensobi awo saamanya kubanga olw'ensonga kyali nti nali siina ngeri ki bwe nakikola oba siina ngeri ki bwe nagibagaana kubanga bonna baali baagala okukola ki okugirya okulya emmere y'omusika bo bagiyita kijjulo kya musika sooka okitubuulire bulungi tukyetegereze kubanga abamu bava mu ndagaano be baziddamu waliwo emmere eno gye tugaba
egabibwa bonna ababeera bazze kufiirwa naye waliwo ekijjulo ekyo kyebayita ekijjulo ky'omusika omusika kyasaavinga abantu b'omunda mu nju mukika abaisika ne bajja nga balyako nga ne balyako akantu katono bwe kati kabaka okola kamumala nti aba abazze nti n'amaze okulya ku mmere y'omusika bwe mbandidde emmere eyo ekijjulo ekyentegeka yaakyo munnaffe atuwuliriza ng'omulokole ekijjulo kibawonzeeyo eri emizimu kyawukana kitya n'emmere omuntu gye weefumbidde nga gwe kakati emmere eno gye bawonze efumbibwa emala baginyiga nga bwe baginyiga bulijjo naye ate bateekako emmere ey'empogola basaako emmere ey'empogola enva tezibeeramu munnyo ne bateekamu waliwo buntuntu bwe bateekako obulalalala naye nga byonna kyo kiba kiwunzikiddwa nti kijjulo kyaki kya musika yagenda okusaavinga emmere eyo ab'omukika bokka si baabweru anti nno be bali emmere ya wabula b'omunda era nze kennyini nze njirinnyamu akakigere naye nze saakirinnyamu saakirinnyamu yadde n'omunno gumu olwo kyetuyite ekyo ekijjulo kya nnabuzaana bwekyo netuvaayo netujja netutandika nembeera mu kukola kwange n'abaana bange bano ababiri omu nemukwata nyina ngeri gye yali aŋŋambe nti naayagala amulabe mumuddize nemumuwa bwe namala omuwa omukulu nemukola ki nembeera naye era nga nzija mu kifo kino ninsaba kati ekiseera nekituuka ekyokwagala okuwasa neŋŋamba nti njagala kufuna omukyalo kati omukyalo omu gwe nasookerako okugamba nti no munnange njagala kuwasa naŋŋamba nti no tinoonya sayiziyo olwo obwenzi buli bwokolanga wabuvaamu nvuddemu era ndi mu maaso ga Katonda nzijja wano nenenyeza Mukama mu maaso ga Mukama ansumuludde njagadde kati okuwasa mu butongole akati munnange kyala nimugamba naŋŋamba mbuno nti munnange noonya sayizi namala okuŋŋamba nti si noonya sayizi yo mpezeza emyaka egiwasiza ddala kubanga gyali nali mpezeza olwo emyaka gyange 3 mu mukaaga nali mpezeza emikaaga 3 zaali 3 nga mu 3 bwe gityo nali mpezeza emyaka 3 mu 3 akati ng'omusajja yenna bw'alina okubeera kati bw'amala okiŋŋamba ninnemerako ningenda mu maaso nga kimugamba naye naakola kinaaganira ddala nimanyira ddala nti akoze eki akigaanye kyogamba okuyigirizibwa musumba Tom yali atandise obayigiriza nammwe abasajja musumba Tom abayigiriza atuyigiriza bulungi nnyo kakati saamukayanya kubanga olw'ensonga nti nali mmanyi ekyokukola nalemerako nindaba nga naye alemeddeko ku kigambo kyekimu ningezaako okugendako mu basumba benasobola okutuukirira okubagamba nti omuwala oli njagala kumuwasa nebamutuke nakola kinalema ekyo ninkita nze ninzira mu maaso ga Mukama ninsaba ninoonya Mukama ninsaba akati nekyebwa wayita emyaka emirala gyalinga 3-4 neŋŋamba era kanziremu ndaba omulala mugambe kati olwono omusumba Tom nga atwala ku nsozi basingo netusaba emyaka egyo nga tusaba nange bamusumba kankwasa bamusumba bya Mukama nga tusaba omusumba Betty oyo bannange n'omusumba Betty gye yabeererawo bannange naye Katonda ono Yesu ono gyeyali
Yesu gyali yennyini amazima gennyini ataala bambeera gye twali mu bannange waliwo by'oyita muno ogamba ddala Yesu gyali bannange munnange omuwala omulala mufunyi mugambye bwe namugamba wabafunanga otya nali muli munda mu mutima gwange nga sitya bawala nze nali sitya mukyala mbuno mukubwala mulabe mutye nga musiimye okumugamba mutino njagala kuwasa ekyo nga sikitya olwo walinako qualifications yo inako kiwali weetaaga mu mutima gwo njagala omukazi bw'ati ne bw'ati nze ekikulu kya byonna nze nali ekikulu ekisooka kye nali njagala mukyala mulokole ate nga musabi ng'anoonya Katonda nga kinjagala nnyo akati ono namufuna oyo owokubiri mufuna ng'ate ye ansukulumyeko muyimbi mu kanisa muweereza wa Mukama akati nimugamba nti nomanyi njagala kuwasa nagamba nti tikale katugende mu maaso ga Mukama netugenda mu maaso ga Mukama netumubuuza nakkiriza akati tuba nimugamba nti no wategedde tumanyi kati tugende ku ddala ery'okugenda ku musaayi netugenda koleki ku musaayi naŋŋamba nti naye nze ninayo akaana kawala kali mu ssomero kasoma nimugamba nti nange ninayo ki ninayo abaana bali babiri akati tuba tuli awo netugenda ku musaayi ne batukebera ng'omusaayi gwaffe emisaayi gyaffe gyeffe tuli balamu netuvaayo netuteekateeka netutandika okuteekateeka okwanjula nengula ebintu nengula ente yange yalimu nte yange nga nte nnungi n'ebintu ebirala netuteekateeka netugenda bwe twagenda netwanjula netuvaayo olwo nno yali antutte kulwe oba okutte nansana oyita awo namirembe bwoti n'ogenda netugenda eyo bwe twamala okwanjula netuvaayo ne bawa obudde obw'embaga nali njagadde bayitewo omwezi tulyoke tutandike bajeti y'embaga netukolaki netunyinzija wano wenajja wano nga ndi mu kunoonya Mukama ningende wa Musumba Saala nimugamba nti Musumba Saala nti njagala kukola mbaga kugatibwa n'agenda okubeera omukyala wange olwo otambudde bulungi nga Yusufu nga ntambudde bulungi nnyo bulungi teri kulya kimu kyakumi tewali kukola kintu kyonna tewali kukwata ku mitabokisi bakitusomesa bulungi nnyo kakati bwe niŋŋamba nti kati nga bwe ŋŋenda batugamba kusabuukulira wali nga tumaze okuteekebwako ki empeta Musumba Saala naŋŋamba nti wategedde nti twagala wano ebintu twagala ebbaluwa y'abazadde netwagala ebbaluwa y'eddwaliro empya ey'omusaayi empya tuku naŋŋamba ekintu ekirala byali ng'ebintu bisatu kakati wamala okukiŋŋamba ninvaayo ninkubira omuwala nimugamba nti nno enkya ku makya tugenda ku musaayi baali ku lusozi akati naŋŋamba nti nno sente ozirina konze nimugamba nti naye nagamba nti kakati omanyi gwe nga bwoli bize sente zinsindikire enkya ojje onsange tusinkane tugende mu kibuga tusinkane tugende ku musaayi mwali temunaba kwekebeza twali twekebeza omulundi ogusooka ng'omusaayi mulamu batusaba ebbaluwa empya mu mwezi ogwo gwe twamala ogwo mwezi gwe twamala nga tuvudde eri mu bazadde ekkanisa ejagala empya eyo era buli kkanisa yonna eba eyagala ekkanisa ebbaluwa empya eyo ey'omusaayi eyo edibeera recent mwami Lutalo
nzikiriza nkuwummuze mu katono ndiko mu mulango bw'abakama bange tujja kutandikira awo nkwano tovaawo abaami mwebale munnange kujja ne mutujjukira ku muwanguzi tawanika ne mujja mutuwe ku bujulizi tovaawo tulina mwami Lutalo